Asina bigambo gambo otya. Ndi bulungi tusanyusa okulaba. Kale nawe tusanyusa okulaba. Era bavuze ka bakulaba nga tuli makaga n'amapya ke tulimu. Tolaba meyagala. Abandaba mu Luganda babuza bati. Abandaba makaga famaja ga Skype nzi kitende wetwaze sawa yonna obudde bonna wetugenda okubanga tubeera mwebale kutulaba n'okutuwagira. Yeah. Abada kunonyeze ntinda toliyo. Siriyo. Nenga wachali waliyo office eriyo. So gendayo ne bakuteeka mmoloka ne bakuleetawo. Yes sir. Free transport. Yes sir. Gwandi opening yabadde wano nolaga amaanyi. Nti gweddo. Buli munene wamulese. Buli munene namulese. N'abatasobodde tebasobodde lwajja. Nenga ekintu akikwasaganyiza bulungi. Ebintu byabadde bitambula bulungi naye Alien Skin olwalingiddewo ne ttiimu ye. Ate ntulaba nga waliwo abakubwa empi abalala bali ku bitanda nga kikeni. Embeera yabadde etya? Alien talina gwe yakubye. Era teyategedde kigenda mu maaso kuba nabadde naye mu maaso. Wabula ndowooza komanda mudogo yasiibuuseemu ku mpisa n'asonga mu kikeni olugalo kubanga okusinza nze nga bwe nnalabye yabadde just checking naye noge mazima ate golabye bimeka okisegedde so mangu nnyo omusirikale wange aze nankuba akaama nanga akiraka abaana ba fangoni baga kuteekawo mbeera so nenziruka mangu nnyo embeera tugitaakiriza so bambi oluvannyuma ennyo ekyamazima kino kye kituufu nti komanda mudogo yanoonyezaani chicken at least amwetondere emirundi mikwano gya chicken mwenna sawa ziri 8:4 zigenda wera saa 9 banange mwenna mutegedde ebibaddewo chicken bamukubye abadde wa Don Chris nga agulawo ekizimbe ky'ekipya ganga ya Alien ne mukuba komanda mudogo naye chicken bamukubye engeri gy'abadde kupata abadde anywuddemu omwenge ng'omuntu era ne bwe bamukubye abituttenga bitali serious n'agenda ewaka bw'atuuse waka wayisewo like 1 hour obulumi ne bweyongera mu lubuto nankubira nze ndi sister we nenzija ne tumuleeta ku Jofla ekyanja after Shell KFC embeera si nnungi alumizibwa mu lubuto bali mukolako scan wano ku Jofla ekyanja after Shell KFC bali mukolako scan tukyali wano ku Jofla ekyanja embeera we n'abateteredde bajja twongerayo nenga for now tuli kyanja ku Jofla banange bino ebikolwa by'okulwanalwana we condemn violence banange okuba omwana w'omuntu nga tomanyi birwadde bye tomanyi bwasula tomanyi bwe yasiibye kati abamuganda nga embeera gy'alimu we condemn this Alien ne ttiimu yo banange mwetereeze kati embeera si nnungi mikwano gya chicken abadde bamukubira amasimu for now tuli kyanja ku Jofla abasobola okujjawo wetuli leero nenkya tujja bbaawo paka embeera wetunaalaba sikaani kyeneegamba tuleke tweyongereyo ewalala tulabe embeera inaava mu sikaani naye nga bannange bannayuganda we condemn violence n'ebikola by'okulwanalwana si birungi wadde n'akamu n'akeddagala so abadde bakuba essimu zibadde zivuga nenga tasobola zikwata kuba badde waka yekka paka wentuuse tuli ku Jofla ekyanja ebiri nze nabadde naye naye nga chicken yayiseemu dda ng'obusungu bukoze eki bumulinnye naye ekirala nga bw'omanyi nti ng'otaddemuuko olucupa kantu katono kakupiisinga off n'ovaako wayanga era abantu abalala so chicken yabaddeko olucupa era n'anyiiga ng'abantu abalala naye chicken nkugamba komanda mudogo ali wiringa okwetondera kyekiri ku ground biri byonna bikole ki bigwe kuba chicken bw'onoosiba komanda mudogo tolina kyogenda mufunako wadde ebibiri kabeera Alien kuba nze ekituufu n'adde n'Alien naye nze mugamba anabalala nsokola effujjo n'asindika simanyi nalingi gwe yasindise naye awo ne tubisortinga ne tubimala era ne tubakola ne tubateeka side eno ne batuula eno munda ne bava mu bantu baffe kyo negenda mu maaso tewali omulago bakubi tewali mulago bakubi kati chicken muwulizaako ngenzeyoko ne mulambulako era babasawo ne banga bakoze sikaani bwadde ayinamuko obuzibuzi butono nnyo mu lubuto naye omusawo n'atutegeeza nti ajja kuba bulungi wabula simusanze eyo sanze agenze kufuna medical reports naye omusawo kyatugambye yes embeera nolowooza egenda kuggwawo etya between komanda mudogo ne chicken because chicken yagala agenda ku polisi kusiba komanda mudogo yagenze dda ne reference agenda nagirabyeko ekiro ekyo naye tekirina gye kiggwera ati kale kankubuuza ekibuuzo omanyi mudogo bakamusiba emirundi emeka
tegwasuubire nti ogenda kumusiba omukange naki. Nsuubira okuba nti embeera eriwo yagamba nti muganda wange nasibuuseemu ku mpisa naye ize. Ko mu baniga tetukozesa nsonyiwa, tugamba ize. Kagambo ize katono ne kanene. Nasibuuseemu ku mpisa biki ne tukireka awo. I think kiba kikola amakulu. Tekireetewo gap nti mudoga ajja kubanga buli kubanga mwetondera mugamba ize. Andi kakati ekiriwo nti abadde era aludde okuba. Kubeera bwe tubalabala abantu bazaakuba kati tukiriyalinge kino. Bwebanga nga muganda kuba Chicken musajja wange tayomba talwana tabeera mu ntalo ayine engeri yebrandinzeemu nga yiye naye kibanga mudogo yakubye mutunulye mudogo ayina omuyaye gwe yakuba namwa face empya balinga babiri jaja bam simanyi saga bamanya kwanza omuntu ali amwali eno olukemba simwetaaga naye yamuwako ku face empya then omulala wali awo naye mwerabidde erinnya kati Chicken akyalabika bulungi kigeza wadde butakanya buki butono busobola okugwa kubanga mudogo si mutu gwagenda osuubize comment ejja kusiba papali gumanye emindu gye bamusibi nawe togimanyi nange sigimanyi kakati tulina bagatta okusinga batabula kyemanyi nti ani Chicken talina kyetaaga ku mudogo yali mudogo ayinza okwetaaga Chicken kyekituufu nti Chicken ayinamu akasente ke naye mudogo agenda kulya Chicken kyakulya no ne Chicken asogula mudogo ekyo so ne wetonderegana buli munna asonyiwa munne beregwa bulungi ali niyo muwulizaako ne mudogo mukubidde kale ntakutte nekyemanyi wala misikola ngera jja kunkuba yes wabadde oyita Alien Skin wano tebamugambye nti abaana bulumu batera okusibuuka empisa wabazze wano beekuume nakimugambye ne waliwo kyetuyitaako obuntu nange mwenyini gwe nasibuuseemu ku mpisa waliwo omuntu nga bwamutereka naye andi oyo kamulinde luli badde ndekola ki ekyo toyinza kijja mu muntu kuba nawe onyiiga n'oli anyiiga naki ninga nakimugambye kyova tewabadde wonya obuvuyo kale Doni nga tunulidde ku incident zonna ezabaddewo abubaka ki boweereza bannayuganda abalina endowooza egamba nti bwe wategese omukolo naddala ku statement ezimu ezakolebwa okuli eya Shira Price n'eya Namukasa nti omukolo gwe gwabaddeko obuvuyo ekirungi ekimu nti omukolo gwe gwabaddeko kamera batuwe buvuyo busatu tutandikiraawo kigeza omuntu omu yavuddeko obuvuyo kubanze Shira ne Chicken nabasanze bakambwe ennyo ng'era bakaawo so nengezaako bamiitinga tulabe nga tukola ki tukkakkanya kino so ekitegeeza nti omukolo gwe gwabaddeko obuvuyo boyi temusuubirayo mulala njagamba nti jateeka omulala mutye muleme kujja omulala bwe nguteeka temukola ki temujja kitegeeza sirinayo mulala gwawedde nayingidde ekizimbe kyange nebaza abayimbi abambeereddewo bonna in fact bonna abayimbi nga bwe balabye tekulya susudwadde 2,000 babadde ku One Love era wedde olaba buli amala yakola ki yatambula abalala badde bajja naye ebintu ebyafiiridde ne tubagamba tebajja naye nga nabalala babaddewo era nga bajja ontegedde bulungi so omukolo gwabaddeko obuvuyo nga bwe bagamba si kituufu tegwabaddeko buki buvuyo era bagamba nti gwabaddeko obuvuyo bweteeka omulala temukola ki temujja naye nga era mulala teguliyo kugoberera ogwo embaga teri ogwo gumala gusembayo gwe gumala